balowooza nti struggle mwagiza kati mitala w'amayanja. Emitala w'amayanja eyo nayo eriyo bannayuganda bawangalirayo, naye njagala omanye nti world all over buli revolution eba ne kye bayita domestic and foreign policy. Era nga twongedde nnyo amaanyi mu foreign policy kubanga ensi tezanya in isolation, ezanya globally. Tezanya nti tebeera yokka nti Uganda nti eri yokka kwa namunigina. Uganda eba n'ensi endala zeekolagana nayo okusobola okubeera nga esurvivinga. Kakati eyo global platform kwe tugenda naffe ne tuweesesaako obwongo ku nsonga lwaki tulowooza nti nayo tefevalinze obwa ubuntu wano mu ggwanga Uganda kubigenda maaso mu nkola ya demokrasiya kubanga Uganda it is era signatory ku statutes nyingi nnyo world all over, eri okuuma eddembe ly'obuntu, eri okubeera eggwanga erya accountability, eri okubeera eggwanga eriri corruption free, eri okubeera eggwanga erifaayo ku muntu wa wansi mu byobulamu, mu byenjigiriza ne mu millennium goals z'okulaba nti abantu babeera n'embeera esaanidde mu byobulamu, mu by'okubeerawo ku nsi. Naye bw'otunuulira eggwanga Uganda Kayongo tewalina wonna oyinza kuwaawo example ku ggwanga lifaanana nga Uganda. Tolina nsi yonna gy'oyinza kulowoozaako n'ogireeta kugigeraageranya n'obukulembeze bw'emyaka 4 obadde the most less productive mu development y'ensi nga ggwanga Uganda. Ne Rwanda eyali mu genocide in 1994 emuvinze faster emirundi mingi nnyo okusinga Uganda weeri kati kubanga tetulina infrastructure. So Mwami Kayongo okusinziira ku ebyo ne tubanga omukulembeze waffe ekisooka nti abantu abavujjirira obwannakyemalira buno ye Western Powers era ebbanga ddene alimaze ng'abagamba nti nze ngenda eri okusala obusuwa obuliikiriza obwannakyemalira, era obusuwa obwo busaliddwa ebbanga lyonna n'abantu ne bawulira nga busalibwa. Nabwe kityo wabaddewo embeera erowoozesa bannayuganda kubanga Kayongo eno namwatulira ebadde program nagamba nti bano baatwala enjovu ne bagitwalira mu kaveera. Bwe bagitwalira mu kaveera ne baagala okugezesa Uganda kiki kyesobola okukola era esobola kukikola ddi era esobola kukikola etya. Kakati ebiriwo olwaleero byolaba tukola mu foreign land nga tugenze mu America, nga tugenze mu Europe, nga tugenze mu Bawarabu, ekisooka okwongera omuzinzi mu bannayuganda bawangalire Bulaaya kuba nayo they are part of the country. Nkugambye nti bacontributinga kinene nnyo ku budget ya Uganda mu sente z'obuliwo. Uganda mu misolo n'ebirala byesolooza esolooza obutabalika 22 oluusi tebuwera bubanga 19 naye ku obwo 22 nkakasa bukakasa nti abantu abawangalira enda abantu ababa e Bulaaya bacontributinga over 4 or 5 trillion shillings. Kitegeeza balina omugaso munene nnyo. Bw'otunuulira family erina omuntu yenna ng'awangalira mu nsi ezo ezaakula, abantu omuntu omu alabirira kumpi families mukaaga n'ekyalo kiramba kubanga abantu lyessuubi gwe baba bakola ki era bakola nnyo. Sente yaabwe si ya muniino. Tusobola kubakwata nakiraale nti ogenze eyo kuba nti oli eyo oli idle ogenze ku bantu buli muntu aba ne business era esobola kuwangalirayo ng'olinayo business gy'okola ki gy'oli mu kutambulizaayo. So n'okubanga nabo baagala balina obwetaavu okudda okwabobwe okwafuuka okuzibu. Abamu bagenda nga Museveni yabatamiza wano, abamu bagenda nga business zaabwe mu kikubo zisuuliddwa, abamu bagenda nga banoonyezebwa okutulugunyizibwa olw'obugagga bwe baali bakoze nga baweekoledde mu ntuuyo zaabwe, abamu bagenda olw'okubagoba ku mataka gaabwe n'okubakijjanya n'okubakyojjanya nga bakyojjanyizibwa abo abantu abaali bawambye eggwanga lino ne bajja mu buyinza. Abamu bagenda olw'ebyobufuzi, abamu bagenda olw'okubanga emirimu gyabwe egy'obukugu gye baali bakola gyayingirirwa abantu abaali tebamanyi ne balaba nga baali tebasobola kukolera mu environment eyo y'emu, basasulirwa bubi, bajoogebwa nga bw'olaba n'olwaliro bwe kiri mu bitongole eby'abasawo, mu bitongole eby'abasomesa, mu bitongole eby'aba buli mu side nti bakola enkola nga yeeyo y'emu. Naye ebyo byonna Mwami Kayongo era nga bw'omanyi tetera kuba nkola yaffe atekwatira simu mu program era kyewunyuza ne ngamba naye wabeerawo obubaka obuba buli mu kusengejjezebwa era nga tuli mu kusengejja obubaka bwe tulina nti olwaleero waliwo fayiro etambudde okuva ku CPS e Kampala n'etwalibwa e Kibuli nga baagala okutulowoozesa nti ku bigambo ebyayogerwa e Luweero nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu
kwalinga A1 ne Honorable Mpuuga tuwulira buwulizi kati naye ffe tumanyi bulungi nnyo nti byonna bye baba bagezaako okukola tebagezaako olunaku n'olumu okugezesa bannayuganda abanyigirizibwa ne bakwata ku ssuubi lyabwe. Tebagezaako olunaku n'olumu ne batakula akabiriiti. Leero ennaku z'omwezi 26 ogw'omwenda 2023. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byonna bye mwagala kola mu bikole naye temumukwatako. Okategedde? So fe nagamba nti no revolution eri organic. Tolina kyoyinza kukola. Tolina kyoyinza kukola nekitamanyibwa. Tolina kyoyinza kukubanga ne mu ruumu mwe muwandiikira n'oyo gwe mugulako peeni anyigirizibwa. Sente za saka eza poliisi ezibbiddwa nnyingi. Era tebasobola kusirika kubanga bamanyi nti ono ly'eddoboozi lyabwe. Akati bwe mumukwata ne mumuterekawa. Ne bamuterekawa. Fayiro ya kumugulako musango. Nti eno bagiyita namwatulira njagala kitegere bulungi. Anti nkugambye nti tetwogera bino mu kutya. Ate era kyetubagamba nti waba yazza omusango n'akuma omuliro mu bantu okukeera ku makya n'agamba nti Lwabwogo Odreke yali e Makerere ku University Convocation Council, kuliko Kaheru, kuliko ku Minister ng'ate ye nazaala wani ye nazaala wa Karugire, okay, bonna bali ku boodi. Gwe mbulirayo gavumenti gy'osanga nga minisita mukyala wa president. Uganda ebibbiddwa kinene nga twakera ku makya ne mutugamba nti ffe tetukkiririza nze sikiririza famire yange kuyingira bya bufuzi. Olwaleero bapointinze kuba minisita okusuka emyaka 10. Ate ku ministry ez'enkizo buli gye tugendamu yesingamu budget. Ate nga tewali progress, tewazimbiddwawo masomero mapya, abaana okusoma omutindo gwongedde okusereba, okujjako abasaidiemu nga be bafuna scholarship si bokka okugenda okweyongerayo okusoma.